Yes, Bana Uganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. We thank God for the gift of life. Everything He has given to us, we have to give Him glory. I love you all. More blessing for everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baslam. Mwagala bona. Muslim yona mukama kumoko Muslim yona. God protect any Muslim who believe in Allah Akbar. Mukama kumoko Muslim. Mukama kuma Muslim. Muslim mukama kwagala Muslim nyo. The people from Muslim, those are the people who believe in God seriously with all their heart. Omutagena kusaba. Anaza ko blusinti yona ali clean. Amire kumasu ya katonda. Ayamba de mulungi. Pray the God with all their heart. 5 times per day. Respect for Muslim. Mukama kume kugona. God protect all Muslim. Allah Akbar. Thank you so much. More blessing Muslim. I have 7 children. Yagala kuchenyinga abana bange bona abera Muslim bayige dini. But yako katonda. Muslim. Ba comrade, ba foot soldiers. Mukurika yo kuzika mugana wafe miss update. Ukomo waka uli mulungi sirungi sitiwa ni tenu mudire Yesu. I'm been scaring. But I give God glory what God is already done for us. Thank you so much ba foot soldier. Thank you so much. Mukama kuomu kisa Paka. Neo magala wange, Bobby. You make me to cry yesterday, Bobby. Is a kaba jo lava ko Bobby wana kaba. Ne bosi wanga gamba chichi Joyce. Says Bobby lava Bobby akaba. Baba. Tugwa kwa amanyi Bobby. Tugwa kwa amanyi baba. Igwe yikasi sobala. Mukama yekaba manyigwe ya Bobby. Ana manyigwe. Only God who knows you. Tugwa kwa amanyi brother. Kurika yo kuzika wo komewo mulunye ne babi. Sitiwa ni tene mudire Yesu. Ate sirunyo maze kuzika ko. King wafe. Ate wafe bakadama. Anagana kopita ko kadama queen. Mukama leta ko mutu mulala. Bapite kadama queen si ono kadama chagala abanaze toy mucheza manyeko. He knows how to call our name, sweet name. That one is already done. I thank God is already gone where it's supposed to be. Glory be to God. Uganda useka ukaba. Wow, Woli Muganda. Ay. Ate sente yamanange sente biwoma. Sente asumba ko mutwe yabantu. Sente labako ono. Anko punga. Yesigena ko vuma punga. Ulira abantu bavuma punga. Why are you abusing him? Anko bafunga. Amire mugambuta apana na bichi apana ne lokurut no ba LDU agana ko masaka wanange sente ata anko funga agana ko mo ono chimere alien skin agama chimere tugene masaka chimera gama na aliens chimera gama ne anko funga deka sigena ko kola ko fuchu kumasaka labako anko palasho akola tia kumakawa fe sagala ko kola fujo genda yeka ate anko funga manyi chimera gana ko yamba ko kola fujo chimera labako
abafuuti soldiers abantu abantu mangi agamba kigenda okolako fuju kuyakuzika ya muntu gwe ankopunga agenda yeka isigenda she make a alien skin. He is refused to go because he knows I could not go there. Abafuuti soldier balina mutima oba bwe nafunye ko abaana ono yawa bwe alina soldiers balogwara bakara bujo bawa abantu mu Uganda oba kyagala kufunyeko mulwadde ya biti mulwadde ya hepatitis B oba olina mulwadde ya hepatitis B ogenda kufuna ddagala mu nubu olina answer oleta question balina answer abaana bandu bolina answer oba abaana bano batraining awa I don't know where those people we went got those people for sure. Abafuuti soldier balina answer oba oyagala kufa tolwadde deyo oyogereko ku Bobi jangu oyogereko ku Bobi ogenda kufuna Bobi nanga bana Uganda bakwaga we love Bobi Wine. In Uganda we love Bobi Wine. For sure people love Bobi Wine. Bobi Wine oba abantu bazala kwa abana afanana Bobi Wine oba olina mukiza bakwagala gwe like Bobi Wine omwana ono mama we azala neki bazala kwa abana babani mukisa ate ize talawoko ono abed wane ge aliwa owulega ono anko bajoba bichi alimudibi aya alimu TV alimu radio Nesisa Junior abantu baswaza Sister Junior ate oli muto sigenda kuyogera kukugwe sagala kuvumako gwe Sister Junior oli muto I don't know what are you looking for my brother. For sure Junior me I love Junior. I love Junior for sure. But Junior, the age of yours, the way you are speaking, Junior, igwe sigenda kufuna kukububiwe. Ogenda kufuna kukumutu mulala. Lava kono, nama gobe full finger. Alimu dibi. Ogenda kuyambala kubom. Obo, aya. Bobi wana gana kulaka abatu baduka mulalu. Abaganda kutuka mulalu. Sente, liyaku sente yo bakwade sente kuvuma Bobi Wine. Ogenda kufuna kumutu mulala si ku Bobi Wine. Ya kuvuma mutu. You abuse someone without even no reason. It's not even answer you. Tada ovuma oyogera bullshit asirise. Ogenda kufuna ko kumulala. Igwe sigenda kufuna ko Bobi Wine. Yogera bullshit yana vuma. Be ready with your bomb. Gwenaga gobe. Full finger. Obere bomb bere ready. Ojako manya isiba. Do you know this world? Sawa zina America aliwa. America alimazika kukaba. Ona manya Muslim. Ba Palestina bakaba koga mazika. Kwa bana wa for their children. The way they have been doing for their children. Sawa zina America baleti. Bana Uganda mube yo kuvuma ko mutu taina iso biba koze kokogwe ovuma mutu bulunako who are you ogenda kufuna tufuna ko Bobi ogenda kufuna ko mutu mulala yakuvuma ovuma ko bulunako asiri omanyi musiru labo ko zawazi na America bale atya okuva Ssegirinya lwe yafa abasajja babadde balwana ne story yokubeera nti be bali responsible kunfa ya Ssegirinya balabenga bajijjawo ngeganye ne baleta ekibozi kya Alex Waisu omufumbire ekyo ne kikona ne kikubbe ekisenge kati olwalero bayina we bezinze bati bagezaako okuwashinga we bannayuganda babajje ku kiri ekibadde kibavunaanibwa nti mwe muri responsible kunfa ya Ssegirinya nga bakozesa bannaffe bennyini
naye ebyo tetugenda kubakkiriza kujja kusiriwaza bannayuganda nga wetuli tutunula. Abantu bwe babanga boogera bannange bannayuganda mufangayo ne muwuliriza ebigambo bye boogera. Satubdila kal ayyam ma kunta jahila. Ennaku zigenda kukuleetera amawulire g'obadde tumanyi. Mpuga yeeyogedde. Weeyogedde watunda muganda waffe okusinziira ku bigambo bye wayogedde. Akatambi ngenda kabazanyira n'ebigambo bya muganda waffe Ssegirinya nga tannafa yabireka abyogedde. Ate naye aganye okuwummula agenda kuboogeza amazima ensi etegeere biki bye mwakola. Mpuga mu bigambo bye wayogedde bw'oti. Ssegirinya ne tusaba abakulu b'ekkomera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza kwogera na musibe okujjako ng'oli looya oba ng'oli musawo. N'olwokuba nagenda ng'omukulembeze nensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesewanyana mu ngeri y'enkizo. Ssegirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende waliddwa okuba ngenda kufiira wano. Namugamba tojja kufa. N'aŋŋamba nkole ntya okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera nga takyasobola kusaba obanga abakomera baŋŋambe takyagala kulya ate eddaga tasobola ddimira nga takola ki talya. Nebinsobera naye nenjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza afuluma agenda ajjanjabwe luddawa ebweru. Okawuliddako nenjogera n'abakulu ne bagamba nti tumukkiriza agenda abeere wabweru ajjanjabibwe. Muganda waffe Ssegirinya naffe ffenna bannayuganda watutimba bbula olwaleero wayogedde n'ogamba nti wayogera n'abakulu ne bannayuganda ffenna watulaga nti wagenda mu kooti n'ojjayo muganda waffe mu mateeka. Ndagaano kize wakola ng'oyogedde n'abakulu. Tukkirize bigambo byo oba tukkirize bigambo bya mugenzi kuba omugenzi ye yagamba nti yavaayo mu mateeka tewaliwo kuteesa kwaliwo. Today we decided to come and address this press conference is to answer some of the questions which we've been asking ever since we are released. And some of the questions was there was negotiations towards our release. I'm here to answer that question that there was no negotiations. It was law that worked upon us so that we get out. Ebyo ebireka abyogedde. Kati Mpuga nkubuuza tukkirize gwe gw'ogambye wayogera n'abakulu bamute agenda ajjanjabibwe. Era naffe bannayuganda ffenna ekyo muganda waffe kye yaleka atuga ekyekyo kye twalaba naye musajja wattu kye yategeera nti ogenze n'omugjayo mu kooti mu mateeka. Mwogerayogera nnyo mwagala okuyingira emitwe gy'abannayuganda n'okulaga ekifaananyi mu famire nti mmwe mubadde muli baddaalingi nnyo Ssegirinya nti mwamwagala nnyo watunda muganda waffe. Abakulu bwe wayogera nabo ojja tubulira wakola ndagaano ki nabo. Wateeseza muganda waffe ffe nga tulowooza wamugjeyo mu mateeka naye musajja wattu yavaayo n'akiralifying nga n'akola press conference nti yavuddeyo mu mateeka kitegeeza wamulimba. Wamuteeseza ki? Olwaleero ekimutuusiza mu kabbuli wamukolera endagaano z'ataalimu. Wamukolera endagaano z'ataalimu bwe yavaayo n'atazituukiriza y'ensonga lwaki olwaleero ali mu kabbuli. Mpuga mugenda kwogera. Ssegirinya aganye okuwummula atandise obboogeza amazima. Kiro kimu kye yakasula mu ttaka mutandise okwagala okwefuula nti mwagala kujjawo story eri ey'okubeera nti gavumenti ya Mwai Museveni nammwe mwennyini mwe responsible ku nfa ya muganda waffe. Ebigambo byammwe bwe tubikwata ne tubigatta n'ebya Ssegirinya ne bibadde nga byogerwa ebbanga lyonna kikakasibwa nti satubdila kal ayyam ma kunta jahila. Ennaku zigenda kubuulira amawulire g'obadde tomanyi. Watunda muganda waffe. Ebyo bigambo gw'obyogedde wagenda n'oyogera n'abakulu n'oleeta n'ekyokulabirako. Kino kyaffe kya byabufuzi RCC kimanyi omusajja omutendeke. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mikono gya mulabe we okujjako nga watoolwako. Olaba Omuyisirayiri omusibira mu bbwa anegotiatinga ne Hamas etawo musibe gw'alina. Tewali mulwanyi alina bwongo akkiriza mulwanyi we kubeera mikono gyaki okujjako ng'olwatoolwako.
ogenda kutwanukula ekibuuzo abantu bulijjo kye babuuza nti mu negotiation what did you offer in return, what did you exchange? Ekibuuzo babadde nga bakibuuza nti mukuteesa nonnakyemalira mukuta kwa muganda waffe wakola omulimu gw'amaanyi naye kati ensi yesawo ogibuulire nti wawaayo ekigwo wayogedde n'oleeta n'ekyokulabirako ekya Isirayiri ne Hamas. Era ku nteeseganya wabaawo oli kyamuwadde nti okay bw'oba oyagala nkuwa Ssegirinya njagala mukole kino, bw'avaayo njagala akole kino. Wamukolera enteeseganya zaataalimu kuba ye musajja watwalaga nti ye ebintu yaviirayo mu mateeka. Ngera mu press conference ye naffe ffennyini bannayuganda bwe tutyo bwe twalaba walyambala egganduula n'ogenda netugamba alhamdulillah omusajja amugjeeyo mu mateeka. Olwaleero ogambye wayogera n'abakulu. What did you offer in return? Okuta muganda waffe. Mpuuga wayingira ddiru gy'otaabulirako muganda waffe eyamusizza nga yali mugituukiriza. Mugambye aganye okuwumula mugenda kweyogera. Mugenda kweyogera. Mama ate nga tugenda kukwata ebigambo byammwe tubi breaking it down word by word. Tetugenda kubaganya kuzanyira ku mitwe gy'abannayuganda kubabuzaabuza. Story mwagala ogizikiza kati sawa no mukivuga mukitwala ku Kyagulanyi gwe mwagala okufuula nti gwe mugenda okozesanga escape route. No bigambo byammwe binnyini bye tugenda okukozesa. We are not going to leave